Nkwaniriza nate nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba ekendedde mu bitundu by'eggwanga etalimu wabula nga ebitundu ebisinga obungi bikyafuna enkuba entonotono nga yo alipoota ey'enkuba eraga nga Masindi yafunye enkuba eyawezezza millimeters 12.7, Lira n'eba n'enkuba eyawezezza millimeters 9.2, Kabale n'eba n'enkuba eyawezezza millimeters 8 nga kino nno kyongedde okuva ku mpewo empeweevu ezifuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebimu ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'embizinga nga yo tusuubirayo enkuba. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto olw'ebuvanjuba tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu olwo ebitundu ebisigadde tubisuubira okuba n'enkuba nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba tuyise okubeera ku degrees 33.1, Kampala ssaako ne Mirano ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 29, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 25. Ebibuga ebirala okusukka Uganda mu nsi za Bulaaya obunyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga mu Moscow tusuubirayo omuzira, mu Roma tusuubirayo ekifu, Madrid ssaako ne mu Mombasa yo tusuubirayo enkuba olwo ate yo mu Dubai akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde twongere okwekuuma coronavirus.